Ensangi zino obutabanguko mu maka bweyongedde mu ggwanga era enfunda nnyingi abakyala n'abaana batulugunyizibwa mu maka. Mu mbeera eno abakulembeze okuva mu ssaza Kyaddondo bategese olukuŋŋaana Tabamiruka mwe babangulidde abaami ba Kabaka ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obutabanguko mu maka. Era minisita w'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma aguggaddewo mu butongole. Nga twawukana ne maama w'omwana sidangamu kumulabako. Genda ku DNA ne bagamba nti omwana gundi we. Wano Oweekitiibwa Nankindu Kavuma akalaatidde abaami okwewala okukebeza abaana baabwe endaga butonde kubanga bye bimu ebiviiriddeko obutabanguko mu maka. Mu maaso ebya DNA abantu okwagala okukebera endaga butonde ezo bategere oba abaana baabwe. Abantu nno bakubira omulanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye bali ti omusajja omunywevu ayimiridde. Ekyo si kituufu kubanga abantu bangi mu maka mangi mu Buganda wano mu bajjajjaffe baakuzanga n'abaana ng'omwana akimanyi si wuwe n'asirika naye n'akuuma emirembe. Ono era akalaatidde abaami ba Kabaka Babanguddwa okuddirayo ddala wansi ku byalo nga basomesa abantu bannyinimu ku ngeri gye bayinza okwewalamu obutabanguko mu maka. Mulimu abanene, mulimu bakama bammwe, mulimu abalala bannaddiini ab'engeri zonna abeerosi nga bali mu kyemugenda okwogerako. Mukwate ensonga nga bwemutendekeddwa temwogera ku bantu. Tabamiruka ono yeetabiddwamu abaami ba Kabaka ab'enjawulo okuli omumyuka wa Kaggo owookubiri Dr. Fiona Kalinda, omukiise w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Rashid Lukwago, abaami b'amagombolola kw'ossa n'abantu abalala era baliko endowooza ez'enjawulo ze bateesezza eziviiriddeko obutabanguko mu maka. Anti kati obuzibu obuli tebalina gye bawaaba. Omusajja omukulu bwogera mu erosi nti omukazi yankubye yasoose nankuba empi bbiri nantuulako bagenda kusekerera era neerosi egambe era banno kino kyakulirawo naye ne beerabira nti mulimu ebika ebiri n'amaanyi gaabyo nakukwata nakusiba emikono nakuba embooko z'abiri lwaki ozza essaawa nnya ez'ekiro. Twagalana mu maka n'okusembeza abantu obulungi nga beetegerezza ensonga obulungi biyinza okukendeeza obutabanguko mu maka. Wabaawo okusiŋŋana mu kitiibwa, wabaawo okuwuliziganya, wabaawo omukwano ate n'okumanya buli muntu nga yessaamu ekitiibwa ne kissa ne munne nti bwe tunaaba nga tukoze ku ngeri eyo ey'okuwuliziganya n'abaana baffe ne tuulako nabo. Omumyuka wa Kaggo owookubiri Dr. Fiona Kalinda atubuulidde ku bimu ku bigendererwa by'okutegeka omusomo guno mu ssaza lino. Okwongera okubangula abakulembeze wano mu Buganda ku ngeri ki gye tusobola okusomesaamu abantu ba Ssaabasajja tuukira ddala ku byalo okwewala obutabanguko mu maka. Okumangamanga ky'ekintu ekikulu kyesinga okulaba ekisinga okwonoona amaka. Obuzannyo buleesa ebizibu era abasajja abali wano amagezi toddange waka nga tolina kyolidde. Ojja kuddayo essaawa nnya za kiro walese ssente ewaka osange ng'omukazi akyalaba kazannyo oba oluusi lwateekako emmere. Tabamiruka w'omulundi guno atambulidde ku mulamu ogugamba nti abakulembeze b'ennono mu Kyaddondo beeyamye okutaasa omwana omuwala n'okumalawo obutabanguko obwekuusa ku kikula ky'abantu. Shafiiki Galiwango, BBS Terefayina, ageesigika. Ye jjajja w'ekika ky'endiga.